Minisita omubeezi w'ensonga z'Ekaramoja omubaka wa disitulikiti ey'e Bududa Agnes Nandutu atuusiddwa ku kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ku ssaawa 4 ez'okumakya okuva ku poliisi ya Kira Division era ebyokwerinda bibadde binywezeddwa. Ku ssaawa 6:30 Minisita Nandutu ayingiziddwa mu kkooti era n'agasimbagana n'omulamuzi wa kkooti ewozesa emisango gy'abalyake n'abakenuzi Esther Asiimwe n'amusomera omusango gumu ogw'okubba amabaati 2,000 agaali galina okuweebwa abantu e Karamoja n'agwegaana. Your Worship, I have understood. It's not true. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa David Bisamunyo ne Jonathan Muwaganya bategeezezza ng'okunoonyeza ku musango bw'okwawedde era nga bazze n'ebiragiro okusindika Minisita Nandutu mu kkooti enkulu atandika okuwera ennemba n'omusango guno. Worship, inquiries in this matter are complete. I have instructions from the DPP to have the accused person committed to the High Court for trial. Wano omulamuzi Asiimwe wasinzidde n'asomera Nandutu obumu ku bujulizi obuleeteddwa oludda oluwaabi bwe bagenda okwesigamako nga bawoza n'okumulumiriza mu musango guno omubadde okuba nti Nandutu yatwala amabaati 2,000 nga yagajja mu sitoowa za woofiisi ya Prime Minister Namanve. 2,000 painted handsheets of Watch 28, Office of the Prime Minister, Nandutu District. The Parliament also had a request to raise one trailer to transport the handsheets to Nandutu. The requisition was approved by the Under Secretary on the 10th of June and forwarded to the Senior Deputy Manager. Ayongeddeko nti gavumenti yayisa embalirira y'ennyongereza ey'obuwumbi 39 nga zino zaali za kugula mabaati n'embuzi okuziwa Abakaramoja be bajjako emmundu ng'ensimbi zino gavumenti yaziweereza mu mitendera 3 n'obujulizi obulala era omulamuzi n'assa omukono ku biwandiiko ebisindika Nandutu mu kkooti enkulu. Bannamateeka abo okubadde Nanda wa Mukota Nelson ne Nalela John babadde bazze beetegese okusabira omuntu waabwe okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti nga babadde batandise okutegeeza omulamuzi ng'omuntu waabwe bw'atali bulungi mu nsonga za byabulamu nga babadde baleese abantu okumweyimirira. Oludda oluwabi lutegeezezza nga kino bwe kitasoboka era omuwawaabirwa n'asindikibwa mu kkooti enkulu. Because when an accused person is committed to the High Court, this court ceases to have any jurisdiction to handle them. Kino kitabudde Minisita Nandutu ne bannamateeka be ne beemulugunya olw'oludda oluwaabi obutabaganya kusabira muntu waabwe kweyimirira ate nga tali mu mbeera nnungi. Your Worship, I'm saying this because this file is going to the High Court. And we are going to apply for bail, guys. Yes. And Your Worship, if the High Court looks at what is on the record, it will be a consideration to fix her bail application when there. Omulamuzi alagidde Nandutu atwalibwe ku alimanda e Luzira okutuusa nga 3 omwezi ogujja singa kkooti enkulu eba tennatandika kuwulira musango guno. Nandutu abadde atwalibwa mu kaduukulu ka kkooti okulinda mmotoka emutwala e Luzira ne yeewuunya olw'okumulemesa okweyimirirwa ate ng'omusango ogumuvunaanibwa teyaguzza. Nze byonna bikkiriza mbatizibwa dda n'omuliro. Okubatizibwa n'omuliro mukimanyi naye ndi mugumu naye kyembuuza kiri kimu. Lwaki Nandutu Agnes bamutwala mu kkooti ate nga lowa kkooti erina mandeetu y'okuhandulinga omusango guno. Oluvannyuma mmotoka z'amakomera okuva e Luzira zizze era Minisita Nandutu n'ayingizibwamu wakati mu bukuumi obw'amaanyi n'atwalibwa ng'ategeezezza nga bw'agenze ku biiki ng'akulembeddwa zikadenge. Yeah. I am off. Yes, I see you. We'll come to see you. I have gone to the beach now. You're going to the beach? Yeah. Okay. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.